not pay money from MPs for fundraising or bribes. So this is suicide for nothing. Ebigambo bya President Museveni mu kusoma embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2025-2026 wiiki ewedde tebyali biwomu eri bannabyabufuzi abagufudde omuze okugabira abalonzi ssente mbu babawa akalulu. Even the church leaders and other elders should ask those young mistake makers the following question. Naye mwana wange esente zino zonna ozijjawa? Okusinziira ku President, kino ye kanaaluzaala w'enguzi efumbekedde mu ggwanga lyattu Uganda. Once we solve the problem of political corruption that has paralyzed the populist politicians, it will be easy to fight the corruption of the public servants. Uganda twafuna omululu. Abantu nga tebakyabeerawo kukolerera ggwanga. Nga naye baliwo ku competition. Ani yaguze motoka empya, ani yazimbye arcade empya, ani yaguze farm empya, ani yakoze kino. Katogeddeko ne Job Kijja alondola ebyobufuzi wamu ne Nathan Sebagala alondola ebyebifuna wamu n'ebyobufuzi. Okusinziira ku bano, ekisinga okusiba enguzi mu ggwanga bwe bwavu obuyitiridde mu bantu. Oli n'afuna kilo ya sukaali oba koota emu n'atunda obuyinza bwe emyaka 5. It's a sign of poverty. Nti baavu nnyo. The only way they can survive engeri yokka gye basobola okubeera nga bagezaako okusurvivinga kwe kubeera nga abasimbyewo bazze ne banga balina kye babafunako. N'abalonzi okuba nga tebasomeseddwa kimala kumanya buvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanyisa enguzi nakyo kirwadde ekyetaaga okunogera eddagala. Weesanga nga anoonya obuyinza munnabyabufuzi yamanyi obuyinza kye butegeeza. Naye ng'ate gw'anoonyamu obuyinza amuwa obuyinza omulonzi ye tamanyi buyinza kye butegeeza. Mu kino kiwa omwaganya bannabyabufuzi okukozesa omukisa guno okuyisaawo ebyabwe. Waliwo failure mu service delivery ne wabeerawo gap. Kati vacuum eyo eri filled by opportunists ba abannakyegwanyizi be bali mu kufiringa ki gap eyo kitiddayo mu government nti ezimbe enguudo mu malwaliro eteekemu eddagala ambulance zibeerewo eweerera abaana bulungi. Ojja kwesanga nga bano bye basuubiza abantu government byeyina okukola boredde babikoze eki babikoze. Kyokka bino byonna babizaayo ku President Museveni okuba ekyokulabirako mu kisaasaanya enguzi ng'agabira abantu ebbaasa. Yagenda n'ayimirira Kaleerwe n'agamba abantu yabasanga tebalina masanyalaze nga bali mu load shedding n'abagamba singa temwalonda bubi singa muyina amasanyalaze. Kati awo President nabanga at the highest level ya promoting a corruption in that abantu abagamba munguza akalulu kamwe ndyoke mbawe amasanyalaze. Kakati buli wogaba envelopes ezo ofudde corruption okubeera moral issue and a subjective issue. The brown envelopes I give are part of the ancient tradition here. It is called Okurongora. I have a budget for that. I do not sell my cows to get money, Kurongora singers. Tugenda kufuna ekizibu. Nti nno ye bw'amala okuwa bannaddiini n'abawa ssente ezo golowooza tekikuliyetinga royalty ne kikompromisinga engeri gye banditunuuliddemu ensonga. Bwenguzi eno esingira ddala okukolebwa abo abali mu buyinza naddala bava mu kibiina ekya NRM. Kyekibiina President kyaliidinga. Kakati awo nze nembunzika nga ŋŋamba nti President ali kyetuyita okubeera disingenuous alimba bannayuganda nti ali even bothered about corruption. Ffe mu luzungu tukiyita political patronage. Agenda n'akola emirimu egitali gije. Ate bwe kituuka mu Parliament abalina okulondola emirimu gya gavumenti kifumba mu ttuku anti kizibu ababaka okuteeka akazito kwabo ababa babawadde ekyojja mu miro. Enguzi ya politics eyingira mu bitongole ebirala kubanga ababaka ba Parliament balina omulimu ogw'okukola oversight okulondoola enteekateeka ya gavumenti. Kakati mu kulondoola enteekateeka ya gavumenti bwe bagenda okulondoola abo be bayinza obbawaayo kiti kidogo. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nti enguzi eviira ddala mu bitabo ebitukuvu. Bw'osoma ekitabo kya Luka essula 16 olunnyiriri 16 ebyawandiikibwa biraga nti obwakabaka bwa Katonda butwalibwa na kuweguza. Bano bagamba nti oba oli awo omuntu aba alina okukola buli kisoboka okufuna obuyinza. Bw'otunuulira mu Bayibuli ejjukiramu nnyo Jacob yafunamu ate obuyinza okuva ku Esau. Kitegeeza era yateekamu obukodyo nga yeegasse ne maama we. Kaakati anoonya obuyinza tomunenya
okukozesa obukodyo bwonna obw'omufunisa obuki obuyinza. Kyokka bano bagamba nti enguzi eri mu bannabyabufuzi teyeeraliikiriza era esobola okulwanyisibwa. Tulina okufuba okulaba nga bannansi bateekebwateekebwa okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanyisa enguzi bwe buliwa. Omulanga gwe mbakubira Abannayuganda nti bano abantu okusingira ddala be mwalonda luli banga tebalina kye babakoledde babawa ssente muzitwale muzire naye temubalonda. Akaluluko bwe mundu yo teweetaaga kukwata mundu naawe ogende mu nsiko. Obuyinza bulekebwe mu bitongole ebyateekebwawo okulondoola emirimu gya gavumenti. Tulina ofiisi ya Auditor General, tulina IGG, tulina ne palamenti yennyini. Ebitongole ebyo bikola ddi? Singa balekerawo okusuubiza empewo nayo kisobola okukomya enguzi. Balina okubeera nga kye boogera kye bakola. So nga n'abo bwe gusse mu vvi balina okukolebwako ng'amateeka bagalagira balekerawo okuyinaayina bafuuke ekyokulabirako eri abalala. Pulezidenti ye muntu agenze nga asonyiwa ababbi abasingidde ddala nga abaprotectinga abatadde mu gavumenti ye ate atugamba nti agezaako okulwanyisa corruption. President talina capacity elwanyisa corruption. Abalidde enguzi bafuuka ekyokulabirako mu bibonerezo ebibaweebwa okulaba nti nno tukimalawo ng'era naayo n'oyo yeeteekateeka ogirya mu maaso awo abeera akitya. Ng'eggwanga lyeteekerateekera okulonda obukulembeze obujja kiri liggwa omulonzi okulonda oyo gw'osuubira n'aweereza mu bulambulukufu so ng'ate era mulimu gwo okumukuumirako eriiso ejjogi mu mpeereza ye okusobola okumalawo obulyake obukenuzi enguzi n'obulabbayi mu ggwanga. Elect a leader that can kwemerera. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. The money sent to you